Oluvannyuma lw'omubaka Sseggirinya okuva mu bulamu bw'ensi eno, ono nga y'abadde akiikirira ekitundu ekya Kawempe North, wajjawo okusika omuguwa naddala ku lunaku lwe yalina okuganzikibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera oluvannyuma lwa pulogulaamu ey'okumuziika okutankanibwa. Kaakati munywanyi wa Mathias Mpuuga ng'ono ye mubaka owa Kimanya Kabonera amanyiddwa nga Abedi Bwanika era nga ye muwi w'amagezi owa Mathias Mpuuga, yavuddeyo n'atuwa pulogulaamu ey'okuziika Muhammad Sseggirinya nga bwe yalina okutambula. Okusinziira ku pulogulaamu y'omukulu ono eraga nti Sseggirinya yalina okuziikibwa ng'ennaku z'omwezi 12 January 2024. Kitegeeza eno enteekateeka ya Abedi Bwanika eraga nti Sseggirinya yaziikibwa nga 12 January omwaka oguwedde. Bingi ogenda kubeera ng'obimanya era ogenda kubeera ng'obitegeera. Mu ngeri y'emu mukwano gwange, ba MP basatu bafudde mu wiiki emu nga n'olunaku olwaleero waliwo avudde mu bulamu bw'ensi eno. NUP olunaku olwaleero eronze abakulembeze okujjuza ebifo ebyo ebibadde bitali mu bakulembeze okuli ekyampuuga, Jole Mugisha eyatuva ku maaso n'abakulembeze abalala. Ate nga omulwanirizi w'eddembe akwatiddwa olunaku olwaleero, byonna mbirina ogenda kubeera ng'obiraba. Amasasi n'ebikolwa eby'okutyoboola ebityoboola eddembe ly'obuntu mu Uganda bikyagenda mu maaso n'okubeera nga byegiriisa ng'ekigotta entula mu ggwanga Uganda. Mu ngeri ey'enjawulo olunaku olwaleero balangiridde Muwanga Kivumbi ng'addidde omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ku kifo ky'amyuka President wa NUP wano mu Buganda. Byonna ogenda kubeera ng'obiraba. King Saa abaddewo okubeesabeesa abazze n'abakubamu n'akayimba. Kiki ky'oyogera ku kukwatibwa kwa President w'eggwanga erya Korea? Kiki ky'oyogera ku kukwatibwa kwa President w'eggwanga erya Korea? Ogenda kubeera ng'obifuna. Muwanga Kivumbi alina obubaka bw'asindikidde eri Mathias Mpuuga, Mwami Museveni n'abaana bonna mu struggle. Ogenda beera ng'obufuna era ogenda beera ng'obutegeera. So nga Commander 001 Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mwagalo w'abangi alina obubaka ne bw'ataddewo olunaku olwaleero ku famire ya Sseggirinya, era nga wabaddewo n'okubeera nga bakunga abo balina obusobozi okusobola okujja okubeera nga bayambako abaana ba Sseggirinya. Mpuliriza, mbaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajjime abeerewo okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero butereevu nteredde bubya nsobole okubeera nga nkutuusaako ebibadde gy'otabadde mukwano gwange. Ngenda kukusaba ewatali kubeera nga nkulwisa wa video yaffe like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi ogenda kubeera ng'obifuna. Njagala kubeera nga ntandikirawo ewatali kubeera nga nkulwisa wadde n'eddakiika n'emu. Ntandise n'obubaka buno, oba oliawo tusooke tubufune katono nnyo then nzije tusimbule embalaasi. Ntandise bwe nti mutulanga kiki bantu mmwe abatassa ddagala mu malwaliro ffe tufe. Bamama baffe bazaalira ku ttaka kyokka abamwe ne bwalunsi Bungereza. Abali b'enguzi be balinaayina nga talina obakwata y'amatumba bye bananyaga. Wano osanga minisita anyaganga bati n'emmere ate lyamugamba katudde atema bukule. Tebamanya nti munaanyaga ebbanga lyaffe. Okay, mukulike eyo mu kayimba k'abaana balenzi abo, akansubire nti tekakoze bubi yadde n'akatono.
sagala kubeera nga nkulwisa, njagala kusooka kubeera nga nkuwa akatambi kano oba oli awo katuwolekeze ebyo bye tugenda okubeera nga tuddako okubeera nga tuwogera katono nnyo. Njagala kubeera nga tufuna obubaka buno then ate tweyongereyo. Abo bana bagenda nti Mpuuga mu Africa yasoose okutegeka okusabira omufu naye ng'omufu taliiwo. Zange sikirabangako. Ensiga yatabuse. Kati Mpuuga alinga yayabizza olumbe kuba lwe babyanga omufu taliiwo. Liidako Mpuuga yakoze atya? Yabadde eno ng'ate yayabya lumbe. Kubanga batya ate omufu nga taliiwo. Ate kasita abantu bakuŋŋaana nga tewali mufu. Tekuba kwabya lumbe. Ekyeza badde bazika nga oli ayabya lumbe. Oli badde bazika. Okay, kale njagala kutandikira ku bubaka obwo bwennyini then nkugambe oba olya. Oh my goodness. Now njagala twebuuze ekigendererwa wano kyabadde ki? Kozi ndabye akakatambi ne kanzijukiza oba ne kandeetera okubagamba bye ŋŋenda obbagamba wano. Omusajja agambye ti Mpuuga yandibeera nga babadde baabya lumbe lwa Ssegirinnya. Olumbe lwe baabya ng'omufu taliiwo. Now kati ekyo kijjuliriza ebigambo bino abaffe abantu abawa Mpuuga amagezi era namba 1 ne namba 2 oba namba 2 ne namba 3 Mpuuga waba yasooka Lubega Mukaaku wakubiri nga bw'olabaawo omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika ye namba 2. In fact namba 2 namba 3 ye Mukaaku. Kakati oluvannyuma lwa pressure eyabaddewo ku byonna ebyali mu kuziika Ssegirinnya byonna ebyaliwo emikolo ebiri omukulu n'agenda talina mulambo awambye abaana. Naawo baafulumizza ekiwandiiko nga kino kiraga puroguramu nga bwe yalina okutambula mu kuziika Ssegirinnya. Era nga batugamba okusinziira ku kino omubaka Abedi Bwanika avuddeyo n'afulumya enteekateeka gye baabadde balina okugoberera mu kuziika abadde omubaka wa Kawempe North Ssegirinnya Muhammad aka Mr. Update. Wabula ennaku z'omwezi eziri ku puroguramu ziraga nti bino byalina okubaawo omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 12 Januari 2024. Tuli ffenna bino bye batuteeredde biraga nti byalina okubaawo omwaka oguwedde mu Januari nga 12 2024. Kitegeeza bano kiri mirundi ebiri. Either bo baali bakola dde enteekateeka z'okuziika Ssegirinnya nga yalwawo buli w'okufa. Ekyo kimu. Ekyokubiri kitegeeza akazito kaabayitiriddeko ne bafulumya puroguramu eno era Abedi Bwanika yennyini ye yagambye nti an official program as per. Okitegedde? Now njagala kujja wano nkusomere bulungi nga bwe bagamba if you missed the official program as per organization committee. Wano nga batugamba nti abalina okwogera mayors bameya ab'e Masaka nga balina okwogera okuva ku ssaawa 5 okutuuka ssaawa 5 n'eddakiika 2. Kitegeeza balina okwogerera eddakiika 2. Then woman MP Honorable Kakande yoli gwe bagobye emmotoka y'amazzi nga alina okwogera okuva ku ssaawa 5 n'eddakiika 2 okutuuka ku ssaawa 5 n'eddakiika 3. Yalina okwogerera eddakiika 10. Buganda Caucus Chairman Cheya ekulirwa Muwanga Kivumbi oba ab'akakiiko ka Buganda nga balina okwogera okuva ku ssaawa 5 n'eddakiika 3 okutuuka ku ssaawa 5 n'eddakiika 5. Kitegeeza balina okwogerera eddakiika 2. Area MP nga ye Mathias Mpuuga. Okitegedde? And invite the others. Nti Mpuuga yali ku namba 4 ye area MP yalina okwogera. Okitegedde? Yalina okwogera
bw'amala okwogera ayita abalala ng'ayogera okuva ku ssaawa 5 n'eddakiika 5 okutuuka ku 6 n'eddakiika 10 bw'avaawo ayita abalala. Namba 5 abafamire balina okwogera okuva ku ssaawa 6 n'eddakiika 10 okutuusa ku ssaawa 6 n'eddakiika 2. Abafamire balina okwogerera eddakiika 10 bonna. Namba 6 leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi yalina okwogera okuva ku ssaawa 6 n'eddakiika 2 akome ssaawa 6 n'eddakiika 4. Bamuwa eddakiika 2 nga zalina okwogerera. Leader of opposition ayite Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera okuva ku ssaawa 6 n'eddakiika 4 okutuuka ku ssaawa 7 zennyini. Kitegeeza Bobi Wine baba bamuwadde eddakiika 2 z'alina okwogerera. Namba 8 essaala okuva ku ssaawa 7 zennyini paka ssaawa 8. Kakati ebyo namba 9 okuziika kubeewo ku ssaawa 8 zennyini ye programu ya Abedi Bwanika nga bwe yalina okutambula. Wabula wano balaga nti eno programu yalina nnaku z'omwezi 12 January omwaka oguwedde bo we baaziika Ssegirinnya. So yoyo Mpooga n'akabinja ke kakiriiki ke nduddewo nnyo naye njagadde nako tukafune naye nabino nabyo bimanye saagala biyitewo buyisi. Omukulu Mpooga mbadde nina wano akatambi kentunuulira nga kalaga nti omukulu waffe ono mu bbanga ettono akozesezza ebigambo 3 ku nsonga z'okujja abasibe mu kkomera. Yasooka n'agamba nateesa, n'amala n'agamba saateesa, n'amala n'abuuza ani yateesa. Nateesa versus saateesa versus ani yateesa. Bigambo bya muntu ogwo Mathias Mpooga biva mu ye. Omwana Mpooga ono alo kale ndowooza tufune akatambi kano. Kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogera na musibe okuggyako ng'oli looya oba ng'oli musawo. Naye olw'okuba nagenda ng'omukulembeze nensaba bampe chance njogereko naye munnange bombi nesewanyana mu ngeri y'enkizo. Segenya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntendewaliddwa okuba ngenda kufiira wano. Ne mugamba tojja kufa. N'aŋŋamba nkole ndi okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera. Nga takyasobola kusaba baŋŋambe abakomera baŋŋambe takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki ne binsobera naye nenjogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabirwe oluddawa ebweru. Naye ng'eyali mu kkooti oba nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka benaddewo nabo mu kkooti. Eyateesa ayinza okuba bw'abanga gyali erambika ensi emutegeere. Bwe kiba nga eyateesa tugenda mu tya red carpet tumukubira emizira yerambika enti ze nateesa baveeyo. Okwogera kwange n'abakulu b'amakomera kwali kwa kujja Ssegirinnya mu kkomera afune obujjanjabi era kyali kirina okubeerako okwogera nti omuntu ono mulwadde waliwo okwegaana n'okulemerako nti mujja mujjanjabira mu kkomera kyali tekisoboka era nekikolebwa kubanga mu kwogeraganya okwo ne bakkaanya nti atwalibwe wabweru w'ekkomera ajjanjabibwe. Ekyokuva mu kkomera mu kkooti ndowooza kyali mu kamera ekisooka bwe bamaze ennaku ezisukka 108 mu kkomera. Oyo ye Mathias Mpooga Nsamba talina yadde kigambo kituufu ku lulimi lwe. Naawo abaana biki bye bazze boogera ku Mpooga wano we tutuuse era nga tumuggyako omukono tweyongere mawulire amalala agatambudde olunaku olwaleero. Naye Mpooga omwana ageze nawandiika akantu wala omwana alina akantu kawandiika katubasome mbubino tebirabangako omusajja Mpooga abadde bwekitiibwa mbuye akasooka okuweebwa akasiimu okwewa akasiimu nga tannakola byebyo emitaano ekyo kyo tuli kinyumyako mbu ye mubbi asoose
okwewaabira mu kkooti ate omusango n'agusinga nga teryamulobye teryakoze kiye n'agenda mu kkooti akokusatu ye yasoose okutegeka omukolo gwa gavumenti ng'ate wa opposition kubanga enadde state ng'ate wa opposition nga ne bayitaka yowekitiibwa asoose okutegeka olumbe awatali mulambo ne bawa sipiiki yowekitiibwa asoose okutegeka olumbe nga tewali mulambo ne bawa sipiiki nga yaani yowekitiibwa asoose okulemesa bamuleka okuziika kitaabwe nti babadde eri omwana n'agamba nti ye musozi asookedde ddala okwagala okubba omulambo emisana tuku kasajja katta olumbe lukalumye ogenda lyako ye muganda asoose okutegeka omuntu okutegekera omuntu olumbe nga si wa kikaaki nga tamwinaako kakwate ekibagamba enjawulo yafuuse enjawulo accountability ate namwe katuddeko ku Sagi yazikidwa mu constituency ya Puga sibwe kiri ewaabwe naye namwe abantu yo muli babi nnyo omusajja yanditegese tti ati simwa beekyalo mandize ne mutuulako eno ne mutalabisa nnyo omuntu ko mutugamba mwagala nnyo ulira kati abantu bagendanga babagana okugenda eri nga baba kakabukasi mugende wali bwe bakolera mbwe kuba eddala amanyega mwenna tubanga byampaka okay kale oye Madrat and Chico bwe batyo nkakuteereddawo awo ebbali naawe osobola okubyesomerako kale bwe tuba nga tuvuddeyo eyo amawulire si malungi yadde n'akatono mu ggwanga Uganda oyinza okwebuuza kiki ekigenda mu maaso mu bbanga lya nnaku tubale wiiki emu ababaka basatu bagenze zira kumwa mwe muli Muhammad Segirinya fight hard brother mwe muli omubaka oyo gwogenda maaso n'okubeera nga olaba ku screen oyo Segirinya then omubaka gwogenda maaso n'okubeera nga olaba ku screen yo ye mubaka owa Nakasongola eyaliko omubaka wa Nakasongola era naye oyo afudde olunaku olwaleero lunaku z'omwezi 16 afudde lunaku dwaleero si birungi yadde n'akatono ye Goleti ate nga azzeeko ku screen yoyo naye ye Goleti aziikiddwa lunaku lwaleero oyo aziikiddwa lunaku lwaleero ate ono gwe tulabye emabega wano wa Nakasongola naye avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero era ng'okusinziira ku information gye tulina eraga nti afiiridde mu ggwanga lya India gy'abadde afunira obujjanjabi okusinziira ku bigambo ebya LC5 owa Nakasongola yes bwatyo bwatutegeezezza ebisingako family ejja kubanga ebituwa kwosa n'abakulembeze babadde akola nabo avudde mu bulamu bw'ensi eno oyo gwolaba ku screen mu kiseera kino kyokka oyo gwolaba aziikiddwa lwaleero ate gwolaba wano yaziikibwa lunaku lwali lwa Sande enjawulo nti bano baali bafooma ate Segirinya ye abadde mubaka mu palamenti eno eriwo kyekigenda maaso awo nze naawe emyoyo gyabwe Omukama Katonda agiwummuze mirembe palamenti eviiriddwako abantu basatu mu space ya nnaku 8 tubale ye wiiki emu abantu basatu kyekigenda maaso awo nze naawe bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala onzikirize mukwano gwange twolekere olunaku olwaleero National Unity Platform egenze maaso n'okubeera ng'ejjuza ebifo ki byejjuza
byebyo byebadde terinaamu bantu. Mwena mumanyi maama Jole Mugisha yava mu bulamu bw'ensi eno, ye yali amyuka NUP, ye yali amyuka president wa NUP mu Western Uganda. Ate Mpuuga the Mapuuga yakwata mu kibbo ky'Abannayuganda n'abbayo ensimbi, bamugamba zizzeeyo weetondere eggwanga, yagaana. Kale nno naye olunaku olwaleero Mbutongole agobeddwa mu NUP era ekifo kye ne bakisikiza Muwanga Kivumbi. Mu ngeri ey'enjawulo balonze omukulembeze ow'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe, n'okubeera nga balonda oyo agenda okubeera nga akiikirira abakadde mu NUP n'abantu abalala. Mu balondeddwa mulimu Muwanga Kivumbi, then Deputy President Buganda Region. Mu balala balondeddwa mulimu Honorable Jole Jacqueline, ono Deputy President Western Region, yazze mu kifo kya Maama Jole Mugisha. Mu balala balondeddwa ye Reverend Dr. Ben Byamugisha, Secretary for Elderly ow'abakulu. Ndowooza yoyo gwolaba ku screen, yo oyo gwolaba ku screen. Ate omukyala ono oyo ye Muwanga Kivumbi addidde Mpuuga, then oyo ye w'abakadde alondeddwa, then oyo ye w'abavubuka alondeddwa, Julius w'abavubuka, then ono gwe tuzzeeko oyo yalondeddwa ku ab'obulemu mu NUP alondeddwa. So nga omukyala ono wano aliwa, omukyala oyo gwolaba oyo yalondeddwa okuddira Jole Mugisha, Maama Jole Mugisha mu bigere. So okusinziira vibe ebadde nnyo ku Muwanga Kivumbi, era Lubongoya bw'ati bw'agenze mu maaso n'okubeera nga annyonnyola wakati mu nduulu okwaniriza Muwanga Kivumbi bwe biti bwe bibadde olunaku olwaleero. And gentlemen, you know that our Deputy President for Buganda Region, by his own conduct and pronouncement, has since left the party following a corruption scandal which he failed to explain to the party, and instead of humbling himself to explain and do what the NEC had asked him, he decided to leave the party and do what he has been doing. And that followed his suspension from that position. So in light of that, he's being replaced by the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. All the way from Butambala. All the way from Butambala. Takbir! Takbir! Yeah. So embeera bwetyo bwebadde nga banjula Honorable Muwanga Kivumbi, bamukwasa obuvunaanyizibwa okuddira Mpuuga mu bigere, era nga Bobi Wine amukuutidde ebintu bingi. Mu byo byamukuutidde mwe muli okuzzaawo enkolagana ennungi n'Obwakabaka bwa Buganda, era nga amujjukiza n'agamba nti ife tetulina buzibu na Bwakabaka, wabula abo ababadde batukiikirira babadde batusiiga ekifaananyi okulaga nti tetugatta bulungi na Bwakabaka bwa Buganda. So Muwanga Kivumbi alina ebigambo byayogedde byendowooza nti bibadde bya nsonga nnyo, bibadde bya nsonga nnyo. Munzikirize ndowooza tusooke tuzannye ebigambo bya Muwanga Kivumbi, then gye tuba tuva tulabe. Muwanga Kivumbi aseenyezza ku bintu bingi mu kwogera kwe, aseenyezza ku bintu bingi mu bigambo bye, era ebimu ku byo bye bino byayogedde olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okukwasibwa obuvunaanyizibwa. Muwanga Kivumbi awanze omuliro. Talisibala kubanga mugumu abasiba kubanga
Museveni ye mutiitiza asembayo bw'aba w'amaanyi afuge Kagaali ng'Amini bwe yakola bw'aba w'amaanyi ajjewo biroodi bulooka ebituuka e Nakasero teziriiwo obwaffe buli gumu kwe kugobana kyemanya Yoweri Kaguta Museveni ensi yaffe tugiikirize Pulezidenti Kyagulanyi atwale Uganda mu nsi esuubike atwale Uganda mu nsi eki naye mbajukize omugga gw'Abachaliva Nile bwe guba guli ku lugendo lwagwo gutandikira eno Nile okutuuka eri gyegenda Mediterranean Sea tefa ku mazzi galaalidde mu kisalo mutegedde bulungi Nile olw'okuba erina okutuuka ku Nile agalaalira mu lusaalu egakola ki egaleka nesobola okugenda muki mu maaso n'olwekyo abalaalidde mu lusaalu let us forget about them let us soldier on let's fight hard let's focus here. Ebigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi bibadde bigenda direct eri eyo gy'abisindika. Dwaki akugambye nti River Nile bw'ebeera ng'erina gy'egenda gano amazzi amalala agajja gawagamira ebbali ago tegafaako yo kyefaako kwe kutwala ago gy'erina okugatwala. Kati nno bano abawagamidde mu lutalo olw'okubeera nga dictator agobebwa mu ggwanga abo tubaleke badde ebbali. Ebigambo bye tebyawukanye na bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yategeeza nti bw'olaba ng'omuntu omu avudde ku mulamwa oyo mumuveeko mubuuke bubuusi kwate ekkubo ffe tugende olugendo lukyali lunene olw'okununula. Muwanga Kivumbi takomyawo ategeezezza Mwami Museveni nti kale bw'ebanga eggwanga likwagala kolanga Idi Amin Dada bwe yakolanga jjayo akagaaliko totambula na basirikale jangu mu kkubo era bw'obanga ekyo kiganye kale kkiriza tukukyalireko twekuŋŋaanya abantu okuva e Kamwokya okuva e Katwe tujje mu State House tujje tukukyalireko ng'ojjewo bi road block. Ayongeddeko ebigambo ebirala naye teri nsi teri kibiina kinywera lw'abakulu abakuze mu kibiina. Ekibiina kinyweranga kibira ky'emiti emito kyegikumiza ekiki ekibira. Wano abadde ayanukula abo abalowooza nti nno bakulu mu kibiina nti b'amaanyi nabawaako wano example ne mbagamba nti bw'ebeera ttiimu ya mupiira coach kye yeetaaga kwe kubeera n'abasambi nga bamukkiririzaamu tukole kino nga mukikolera wamu nga kitole. Ne bwe mubaamu omusambi atakkiririza mu coach oyo osobola okwesanga mukwano gwange ng'aleetedde ne bano abalala obutakkiririza mu mukama waabwe. Kati ekisinga obukulu oyo kwe kumugyamu n'ogoba Gasiya n'ogamba kakati tuzimbe ttiimu egenda okubeera nga ewangula obuwanguzi buva mu kukolera wamu n'okuwuliziganya. Agamba abo abalowooza nti nno bo bakulu abaffe ekibiina kinywera miti mito. Lwakyo emu ku assignment yange gyenda okwewa ng'atambula is to mentor the younger people. Obudde basagirinya tuttewo basagirinya baki bangi nnyo ate nga kikola ki takisoboka. Yasumbuse ey'okubiri awangaalira mu kubba bululu kyobola akulidde ano secretary general ne deputy we nga boogera ku by'okubba obuki obululu nga bwe twakoze nga babba omulambo nga baza okubba omuki bwe tugenda okukuuma buli bokisi nga bwe twakuma omulambo gwaki gwasegirinya omukirage ngaye buli lwe tugamba nga tuyimba akayimba nti ani yalidde eki ensangi bagamba nti sekutogute nga yalidde ki. Bobi Wine wakati mu kwogera ku Muwanga Kivumbi amwogeddeko ng'omusajja omugezi era omu ku basajja abeetaagisiza ddala mu ggwanga Uganda naddala we bikwata ku nsonga z'ebyensimbi finance okubalirira n'ebiringa ebyo. Bobi Wine
agambye watali kubuusabuusa Muwanga Kivumbi mu ggwanga Uganda y'omu kw'abo abantu abatono abategeera obulungi ebyensimbi. Muwanga Kivumbi kyakoze kwe kutandikira otubreakingira down embalirira y'eggwanga n'engeri Mwami Museveni gy'akozesaamu ssente nga tava wala atandikira Mwami Museveni akozesa ssente mmeka buli sekendi, akozesa ssente mmeka buli ddakiika, akozesa ssente mmeka buli ssaawa okutuuka budget nga bwe bagimuwa. Muwanga Kivumbi atumenyedde ekimu ku kiraga nti nno ddala kino takigwamu bugwe akimanyi y'engeri gy'atemyetemyemu emiwendo gino. Yalidde ensangi mu supplementary tukawumbi kamu yatutteko ku layini emu kuba endala kweziri ku layini emu gye bayita classified yatutte biliyoni 243 ng'ate ne mu budget twamuwa biliyoni 80 naye ezo yazirya emyezi 4 emabega. Ekitegeeza bwe twatukira ogw'ekkumi ku bajeti gye tumuwadde ogw'omusanvu yali amaze okulya obuwumbi 320. Kitegeeza nti buli nnaku 10 gy'emyezi 3 buli lunaku yali alya obuwumbi 3 mu miliyoni 2,200 mu maka gagaki aga pulezidenti. Nawe njagala kibazeemu ti olwogambye buli lunaku kati bw'oba buli dakiika kitegeeza nti buli dakiika pulezidenti Yoweri Museveni bw'abeera General Museveni akozesa mu classified expenditure miliyoni 147. Buli second akatikitiki akozesa miliyoni 2,700. Kandi batakutire buli akatikitiki akozesa bajaji namba boxer. Umutegeera buli sawa akozesa drone mega 2 n'azisa mu lubuto. Ne pulezidenti wano yatubulira lutwalo ku bubaka bw'omwaka n'atugamba nti capitation grant ey'omwana owa primary mu ssomero lya UPE giguli $1,700 omwaka gwonna. Kitegeeza mu ttaamu 3 ziba ennusu 15,600. Kitegeeza buli lunaku ziba siringisi 64. Naye ng'oli alya nsangi ye buli sekona alya bajaji ki namba bodaboda aginyira. N'olwekyo buli mulembe gubayo n'omuzungu kyaguyita it must call for its finest hour. Bagati mu kiseera kino ffe twaliwo, mu kiseera kino ffe twakikola. Essaawa etuuse owatali kulinda tukikole tutwale Museveni nga kaguddeyo. Oyo ye Honorable Muwanga Kivumbi. Ebigambo bye abadde abyogera nga tabittirako yadde abireetanga bwe biteekeddwa okubeera. Wabula kyendabye bino ebintu bibiri ebimusumbuwa. I think mwandimulese cause ndaba bw'abikozesa byombi tebinyuma. Awo waali tayagala kwogera ku Mwami Museveni amwogereko nga president, ayagala ayogere ku Bobi Wine nga president. Munkwate bulungi n'ebimukonfuzinga olw'ensonga gy'abeera mu parliament basinga kukozesa president. So bw'ajja wano ayagala ayogere kye mwagala, naye ate luli olulimi lwa parliament lumusigalamu nawunzika ng'akoleramu ensobi n'osanga ng'ono amuyise president ate n'addamu atereeze president Bobi Wine. So bwe binaawabanga mumusonyiwe, ndowooza kitegeerekeka. Now King Sir azze nenaawaamu abantu awo endongo
akamwanyi kaaliwo, mulinga yaliwo, n'embwa zaabwe zoogera. Abantu ne ba ebbugumu singa kibadde kivvulu engoye babadde bazijjamu babadde basitula obutebe ne bwambuka mu bbanga oba ne basimba obugere. Katuwulirizeko katono ku King Sir. Bamwita Manisuru Semanga agamenye embazi wenakawuka ekikudo kyenakawuka sibo kwetutandikira okwo kwennyini. Okay, kale kansubire nti akamomente kakoze bubi mukwano gwange yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera weebale nnyo weebalire ddala okola kya muwendo era sikitwala just for granted wabula mbeebaza mu ddoboozi ery'omuggundo nti mwebale nnyo mwebalire ddala wa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri ey'enjawulo agenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ojja kubeera nga obifuna era ojja kubeera nga obitegeera mukwano gwange. Bwe tuba nga tuvuddeko King Sir aloopedde president oluguudo lw'ennakawuka lubi bannanga oluguudo lw'ennakawuka lubi dulinga olw'essalaama ye lwaki njogera ku lw'essalaama. Oluguudo okuva wali emakindi okugenda ku lugatta Salaama Kibuye Busaabala waliwo awo oteekamu n'ekitooke ne kibulirayo so oba ovuga nga kyeweeraliikirira kimu kano kabampa k'omu maaso kano kukakuuba mu gunnya gwe anyway kale away from that side njagala ompe endowoozayo. President w'eggwanga erya South Korea yakwatiddwa. Ezimu ku nsonga ezamukwasizza kooti yayise ekibaluwa kibakuntumye ekibaluwa kibakuntumye nga kiyita president ali mu buyinza n'ajeemera kooti ne bamugyamu obwesige ab'ekibiina kye n'aba opposition ne yeeremeza mu buyinza. Ezimu ku nsonga kooti kwe yeesigama egamba ono abadde akozesa amagye n'ebyokwerinda okwagala okwenyweza mu buyinza n'ekirala nga emabegako ndowooza mwaka guwedde yayisa ekirangiriro
ng'ensonga gy'ayisizaako ekirangiriro kwe kufuula eggwanga erya South Korea libeere wansi w'obufuzi bwa bannamagye. Kino kyamuviiriddeko embereberye. Bw'owuliriza ensonga ezamutwazizza mu kkooti oba kooti ze yamutaddeko, wano ewaka byafuuka bya bulijjo. Olunaku olwaleero amagye ne poliisi bisazeeko w'abadde abeera era ne bamutwala. Tuwulirize emboozi eno, wabula oluvannyuma lw'ogiwuliriza nja kusaba genda mu comment section ombuulire gwe kiki ky'olowooza. Gijjeeyo gy'ogiwulidde okompeyalinge n'embeera gye tuyitamu wano mu Uganda, then olyoka ompandiikira obubaka okuntegeeza. Katufune emboozi eno yakoleddwa Bukedde TV. Kale katusooke tugifune. Enkalo zinoonyeza obukongovule ng'amagye ne poliisi ebiswe mu 10 bakwata pulezidenti w'eggwanga lya South Korea okuva mu kagoba pulezidenti gy'abadde yeekukumye. Poliisi ku mulundi guno eggyeyo n'ag'ombuto mubadde okusala ne ssengenge w'amakago ba pulezidenti okusobola okugwa munda mu kikomera. Kinajjukirwa gye buvuddeko ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Desemba, poliisi era yalemesebwa bannansi okukwata pulezidenti Yoon Suk Yeol w'emyaka 64 era poliisi yali eyagala okunyonyogera emigemerawala okubikkula akabaati okubatwala nga nabugisi mufungize kyokka ne yeekuba mu kifuba. Oluvannyuma lw'okuba nti baali baagala okutwala entyagi, baali bannansi ba South Korea era bateekeddwa okuweereza. Pulezidenti Yoon agenze mu byafaayo by'okubeera pulezidenti wa South Korea asoose okukunula amakago ga pulezidenti mu ngeri ya kirinyamutika ku biragiro bya kkooti enkulu ku misango egyekuusa ku buli bw'enguzi n'okwagala okufugira eggwanga lino ku nkola y'ekinnamagye gye yali yalangira gye buvuddeko era ng'amaanyi agazze nga gamuwala gabadde gamuweebwa abakuumi be ko n'abawagizi be mu ngeri ey'owamate balina gye bakutwala ffe tujja kukuuma. Kyokka pulezidenti Yoon agenze okulaba nga singa awalira amagye ne poliisi ebize bimazeeko nga muwogo nti babadde bayinza okuviirako Basaalumanya ne Nalumanya okuyiwa omusaayi ne yeejjulula n'afuluma amakago ba pulezidenti mu mirembe era bw'atyo n'atwalira ku kibe ky'abambeka gy'agenda mu maaso n'okunyizibwa ng'enasuubirwa okumala ennaku 2 nnambirira. Pulezidenti Yoon okwatibwa kyaddiridde paalamenti okussa ekimu ng'enkuyege n'esiga eddamuzi n'ebitongole by'okwerinda okulaba nga bataasa eggwanga obutagwa mu ntata. 재판관 한 분에 대한 기피 신청이 들어왔고 kyokka nga tannakwatibwa aliko akatambi kafulumiza ng'ategeeza nga baali omwetegefu okukwatagana n'abamunoonyerezaako wadde nga bakanyizza ekiwandiiko ekya kkooti ekyamulabyeko amukwate. 불미스러운 유혈 사태를 막기 위해서 일단 불법 수사이긴 하지만 Yoon waakumamulwa ku bwapulezidenti bw'eggwanga lya South Korea singa kkooti etaputa ssemateeka eneebyekakasizza nti ddala emisango egimuvunaanibwa yagiza. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Desemba omwaka gwa 2016 eyali pulezidenti wa South Korea omukyala Park Geun-hye yakwatibwa n'aggalirwa ku misango egyekuusa kubikkirira abali b'enguzi era ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2017 Park yasindikibwa mu nkomyo amalayo emyaka 24 oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango omwali n'ogw'okwesa obubi woofiisi n'emirala. Okay, kale kiki kye tuyiga mu mboozi ng'eno oba kiki ky'oyiga mu mboozi ng'eno? Nze kyenyiga mu mboozi eno kwe kubeera nga ebitongole ebya gavumenti biteekeddwa okubeera nga biri independent, birina okubeera nga byeyimirirawo, azin nga bwebeera electoral commission ng'esobola okusalawo ewatali influence ya pulezidenti, nga bwebeera kooti ekola emirimu gyabyo mu bwesimbu oba mu busimbalaala
ewatali mbwate president alagidde kino ate kino tukikola president ayinza okukola bwati nti institution za government ziteekeddwa okubeera nga ziri independent zisobola okusalawo kubanga ono active president naye olaba engeri tali waggulu w'amateeka so ndowooza bino bye bibula ewaffe kuba kati tusemberera okulonda ni already emivuyo twatandise dda ogitunuulira twatandise dda okutunuulira emivuyo n'ebiyinza okubeerawo mu maaso so yeye emboozi byebiri e South Korea tudde wano ewaka e Uganda njagala kujjukiza omulonzi nti Uganda Electoral Commission emaze okubeera nga erangirira nti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini gwe tulimu okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja ogwokubiri kwe kukebera enkalala z'abalonzi so bakunga buli munnayuganda okuva ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno okutuuka nga 10 omwezi ogujja genda okebere enkalala z'abalonzi olabe oba mwoli onaalonda genda yokebere enkalala z'abalonzi olabe oba gy'oli onaalonda kale nno Electoral Commission emaze okubeera ng'etufulumiza ennaku ze tulina otandika okumanya mwendi naalonda oba siironde erinnya lyange mweriri oba teririimu so ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno okutuuka nga 10 omwezi ogujja ogwokubiri oba February byebyo away from that side katono nnyo buno obubaka nabwo tubuyiseewo oyo ye mulwanirizi w'eddembe amanyiddwa nga lawyer Agatha Atuhairwe mumumanyi mwenna gye buvuddeko yeekalakaasa ng'agenda ku parliament ku nsonga z'okkwata oba engeri kkooti y'amagye ate gyevunaanamu abantu abatali b'amagye ne ku guno omulundi olunaku olwaleero okusinziira ku mboozi ekoleddwa Daily Monitor egamba nti human rights activist and a lawyer Agatha Atuhairwe has been arrested along with colleagues Samson Kiria as they attempted to deliver a petition to Chief Justice Owiny Doro at a Supreme Court. The petition raises concerns over the trial of civilians in the General Court Martial with a particular focus on lawyer Aaron Kiza. Aaron Kiza ono ye yakwatibwa lawyer naye wa Besigye ne yakwatibwa n'asibwa emyezi ndowooza 9 so Agatha Atuhairwe ono olunaku olwaleero abadde atutte atwalidde ssaabalamuzi w'eggwanga lino amanyiddwa nga Alfonso Owiny Doro abadde amutwalidde petition nga yeemulugunya ku kkooti y'amagye okubeera ng'ewozesa abantu abatali b'amagye era nga awamu fokasi yaabwe eri ne ku lawyer amanyiddwa nga Aaron Kiza eyakwatibwa era n'asibibwa emyezi 9 yes agamba nti kino kikolwa si kirungi eri ssemateeka w'eggwanga lino si kirungi eri eggwanga lyattu Uganda ne institution bino bye njogeddeko wali mukasa president wa South Korea nti ebitongole bino bikola nga tebiri influenced by the president oba by the sitting president yabeerako mu kiseera ekyo biri bikola okusinziira nga constitution bweyogera fano mu Uganda constitution eyogera birala naffe tukola birala so ndowooza kijjidde na walungi wano bwe tuba nga tuvuddeyo ewaga Agatha Atuhairwe
njagala kubeera nga akwatiddwa, yes, akwatiddwa olunaku olwaleero. Luli yakwatibwa ekawungezi ne bamuwa bail n'afuluma. Leero bamukutte tateereddwa. Ebisingako tujja bifuna ndowooza lunaku lwankya. Katufune obubaka bwa Komanda 001. Si muntu mulala, is the one and only a President of the Republic of Uganda, Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Tufune obubaka bwayogeddeko olunaku olwaleero, twandibufunako ekitundu olw'obufunda bw'obudde, naye katubuwulirize then tweyongereyo. Obufunda bw'obudde buyinza otusalako ne tumufunako kitundu. We escorted our brother, our comrade, the Honorable Muhammad Sejirinya. I want to ask all of us to stand up and very briefly observe a moment of silence for Sejirinya. Mukama mwoyo gwe agumuze mirembe, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fight Sejirinya, fight! Fight Sejirinya, fight! Lwana Sejirinya, lwana! Lwana Sejirinya, lwana! Thank you, ladies and gentlemen. Please take your seats. I want to thank all Ugandans. We appreciate you, Ugandans here, Ugandans in the diaspora, for standing with Sejirinya. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannange abayimiridde ne Sejirinya, abali wano, abali mu diaspora, aba NUP n'emikwano gyaffe, abali apolitical n'abalala abava mu bibiina ebirala. Thank you very much. We appreciate you. We condemn the regime for causing the death of Sejirinya. We are the regime caused the death of Muhammad Sejirinya. Sejirinya teyefiridde, Sejirinya okufa kwe baako engineeringa. All of you saw Sejirinya rotting away and they refused to give him bail. Sejirinya yali mu kooti n'awanika ekigere n'agamba ekitiibwa omulamuzi, mundaba nzigwawo. Sejirinya ne bagamba omuwa bail. But you saw how quick our judicial system was when giving bail to the thieves. Ababbi ababba amabati ge Karamoja babawa bail in a matter of hours. Sejirinya Muhammad ne Mwene Sewanyana nga bamemba ba parliament bagano bawa bail 2 years. And when Sejirinya came back, he gave us so many stories, including possible poisoning. So we condemn the regime. You killed Sejirinya. Museveni, you killed Sejirinya. Nikastana Oyenge. We shall never apologize for that. They engineered the death of Sejirinya, and I hope Museveni is happy. In the same breath, I want to condemn the enablers, especially those high. We condemn those enablers of the regime for trying to cover up the death of Sejirinya. Many of them, even when nothing to save him or to facilitate his suffering and eventual death. We saw them trying to resurrect themselves politically, using the sad events around the death of Sejirinya. We thank God that they ended up burying themselves further. We want to condemn the continued persecution under the guise of prosecuting civilians in military courts. It's not only illegal, but it's also immoral. We all know by now that the General Court Martial is a tool for persecution. Museveni akozesa kooti y'amagye
okunyigiriza n'okutulugunya abo abatakkaanya naye byabufuzi. Tukivumirira ekyokuzimbanga abantu ababulijjo abatali basirikale obawozesezanga mu kkooti y'amagye, and the latest victim is Dr. Kizza Besigye. Okumala ebbanga ddene bannaffe bangi bamacete ya Siini, Bayubu Kato, ba Sheriff Kalanzi n'abalala bangi, ba Olivia Lutaya abo bakavaayo si basirikale naye baboozesa mu kkooti z'amagye. Kati eyakagwa muzibu obwo ku mpya ya Dr. Kizza Besigye kyanaku nnyo, naye nakiyambye okwongera okushininga light oba okwongera okwoleka obutali bwenkanya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa gavumenti ya Museveni. We condemn that. That is a tool that Museveni further strengthens to entrench his control over the judicial system. Recently, you saw that military tribunal, aka court, denied Besigye reference to the constitutional court. Tekiri mu mateeka, kimenya ssemateeka okukozesa omuntu atali munnamagye mu kkooti y'amagye, naye ate ekkooti yennyini yamugaanye n'okujulira oba okutwala ensonga eyo mu kkooti etaputa ssemateeka. Balinga abagamba nti ayo kkooti y'amagye teri wansi wa ssemateeka, oba tebakkiriza nsonga yonna yonna genda mu kkooti etaputa ssemateeka. Already we know that there is no possibility of appealing from the general court martial to a civilian court, which is wrong. So you can imagine the injustice and the oppression Dr. Besigye is feeling right now. He can't refer his matter to the constitutional court. He cannot appeal in a civilian court. Actually, I have asked Right Honorable Joel Senyonyi and our parliamentary team to come up with a private members bill to amend that UPDF Act to ensure that there is a window for appealing in the civilian court. Twasabye timu yaffe ya parliamenti ekulemberwa Honorable Joel Senyonyi baleeteyo ebbago ne bakubadde banalirwanyisa oba ne baliremesa oba ne beriyita, kubanga that's common sense. Museveni ayinza okuganodisaako omukono, but we need to go on record to making sure at least abantu bakirabe nti tugezaako okutaasa bannansi. This is not only for civilians but even soldiers. The soldiers out there know that that is a tool of oppression and control. You will disagree with your senior, you will go for the same woman or same man, and then they will use that against you. So many soldiers are rotting in prison, courtesy of general court martial. They cannot even appeal to the civilian court. So twagala erimbago liyambe si bantu bokka naye n'abaki n'abasirikale. Abasirikale banyigirizibwa, abasirikale tebalina mirembe. Mwe basirikale mmwe twagala bataasa naye namwe mulina okwebereramu. Twagala kuleeta bago nga musobola okujulira kati odisagringa ne mukamawo ku nsonga yonna yonna ne bakutwala mu general court martial. Bwe bakutwala mu kkooti y'amagye tewaliwo chance yonna yonna kujulira mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Kugamba mu court martial Museveni is the chief justice. Museveni ye ssaabalamuzi mu kkooti y'amagye eyo. Tukivumirira naye tetugenda koma kukivumirira, tugenda kufuba kola kyonna kyonna kye tusobola okulwanyisa enkola eyo. Basebo ne bannyabo, twagala okubajjukiza mu mwaka guno. This year is like no other year. You the leaders that are here, you know it. This is a called an election year, but I've encouraged time and again that we call it a revolutionary year. Guno mwaka gwa kukyusa bintu, gwa kupangula bintu, gwa kuyiwa bintu. Naye nsaba tuleme kikomya mu bigambo buli lunaku olujja njagala obeere ng'obala ennaku tezikyawera 365. Tezikyawera. Kati olwaleero twakalyako ennaku meka? 16. Tukyeyongera maaso. So use it every day. Sensitize people. Organize. Moganizing ebyo balaba, moganizing ebyo batalaba, moganizing ebyo ebyokulonda, moganizing ebyo okuzoganya.
banaye mbagambe emirundi mingi nti tuli bayeekera so muoperatinge nga abayeekera kubanga tuli bayeekera twagala kujjako dikiteeta tuyinza okuba ffe tetukkiriza mukubi wa musaayi kati tuyinza okuba tetukkiriza mu byakwata mundu kati naye mukole buli kyemusobola okukola mukole buli kyemusobola okukola kuba buli yali Ssejjirinya ani amanyi addako era tetumanyi tukyebuuza tetumanyi nakituufu kyatadde tuke pulezidenti waffe wa west enfa z'abantu zonna zigenze zitankanirwa kuva mu Zaata ba Dr. Cyprian Kisito n'abalala so mukole buli kyemusobola. Let us do everything that we can, ladies and gentlemen. Now coming back to our new appointees, I once again congratulate you. We congratulate you, we welcome you, and we are excited to work with you to transform this, our country. I have a feeling that your energy is what we've been missing. Now we are here. Let us do it. These people are excited. We are all excited. The nation is excited. But I want to remind you about one or two things. First and foremost, for us in the National Unity Platform, the leaders are the servants. The leaders are the bosses. Abakulembeze baweereza, abakulemberwa beba boss. Let us constantly remind ourselves about that. We believe in servant leadership. That's what is supposed to make us different. So kindly be servants, don't be bosses. Not servants, at least for the river, yes, with the Tunaza Ligere. Nebisigadde byonna byonna tubeera bawuliriza era tubeera baweereza eri abantu betuweereza. I want to remind you about our values. Those values, we write them everywhere because we want them to be remembered, like the 10 Commandments. But even if we write them everywhere, you've noted that some senior leaders have actually not grasped them. So I encourage us to not only cram them, but to practice them. That is the biggest dream for me and for the entire National Unity Platform. Katika ngende kuba Deputy President, in fact, in particular, Owawano, Deputy President owa Western Uganda, Comrade Lewis ne Comrade Katana banabikubulira nnyabo mu Lunyankole Lukiga. Ne obubaka bwange bwaleero njagala esiira lisimba ku Deputy President waffe w'e Buganda. Sebo tukwaniriza nnyo, twebaza Katonda olw'okutukuwa, tukwebaza olw'okukkiriza obuvunaanyizibwa obwo. Tukwenyumirizamu, tukukkiririzaamu, tukwesiga naye okusingira ddala twesiga omutwe gwo tugwesiga, twagala kwesiga kati mutima gwo. Nkidamu wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Muwanga Kivumbi, tewali abuusabuusa nti gwomu kubasinga okutegeera ensonga ez'obukulembeze naddala ez'ebyenfuna mu ggwanga lyaffe, ate nga ekizibu ekisinga bwavu bw'abantu baffe. Kati twagala okwesiga omutima gwo. Ekitono kye tulabyeko, tulabye okugezesebwa kungi, ne tulabye okuyitamu n'okusigala waggulu gwonna. Ekyo tukwebaza. Kakati ate obwesige Abannayuganda bwe bakulinamu bukubisizaamu emirundi mingi nnyo. Tusaba otutambuze bw'otyo, tutambule bwe tutyo. Twesiga amagezi go. Ne munnange tubadde n'abagezi abalala, twalowooza nti bagezi bweru oluvannyuma twakulowooza. Si bagezi nnyo nga bwe tubadde tulowooza. Njagala ssebo okujjukiza tuwane Buganda gwe mutima gwa struggle.
wano twagala osooka okuwamba wano kati twatuwaawo katulina kusinziira wano bwe musinziira wewaate wateredde eri gye mugenda bajja kukyankalana. Museveni bwe yamanya ti wetusinziira tukakutyalinzeewo n'ayagala tukyankalanye kubanga bw'oba ogenda kubuuka oba olina okubeera ku fulo ngeri faamu. Bw'obeera ng'ogenda kubuuka ng'osinziira ku fulo etali faamu tosobola kusinziira bulungi n'obuuka n'ogenda wala gyoyagala. So Museveni yamakinga sure wano akyankalanyawo yimidde kupembe eno nagisikawo nasaawa enda eno nagisikawo nga tebiseera ebisinga agulangule. So sebo tuli wano mu Buganda twagala okutereezaawo tusobole ng'okusinziirawo tutereeze ewalala. Buli musajja Muganda tukusaba ennono yaffe ogitambulireko ogiyigirize n'abalala. Wano Muganda twakuzibwa tuyigirizibwa okuba n'empisa okuba n'obuntu bulamu naye n'okuswala kintu kikulu. So sebo twesunze okulaba ng'otambula n'ezo values. Gwe chairperson waffe owa Buganda Caucus, gwe chairperson waffe wa Public Accounts Committee era otukulembedde mu bifo bingi n'otukulembera bulungi. Kati ate kino twagala osseemu n'amasavu kuba twagalamu amasavu mangi. Ffe abasinziira wano mu Buganda tubadde ne challenge muna ekyatuzaalibwamu fe abantu bano twagala nnyo ennono yaffe, twagala nnyo obwakabaka bwaffe. Era deputy president waffe wano yabeera president waffe mu Buganda ng'owa West yatwala mu West n'ewalala. Ne twafuna obuzibire buvuddeko nti mu kifo ky'otugatta Tunnamulondo ate nga twawulibwa bwawulibwa Tunnamulondo. Kwegamba munnaffe ng'alinga Magwaya ng'alina kweteba bweteba. Sebo tukutuma otugatte ne Namulondo otugatte n'Obwakabaka oimpruving enkolagana yaffe. Njagala okutika obubaka buno butongole obutwala embuga obagambe abatwogerera si be baffe. Singa tufuna omukisa okweyogerera twandigwagadde nnyo tweyogerere. Naye engeri gye tukulina ate ng'oweebwa bulungi nnyo ekitiibwa ate nga gwe chairperson w'ababaka bakiikirira ekitundu kya Buganda tukusaba otuseeyo obubaka bwaffe nti tuli bawulize, tuli basajja ba Kabaka na bazaana ba Kabaka. Tutambulira mu kkubo liri lennyini erya Beni Kiwanuka nti wadde tuli b'e Buganda naye twagala Uganda yonna. Era Uganda yonna twagala etereere kuba Buganda tesobola kutereera nga Karamoja teteredde, nga Nkole teteredde, nga West Nile teteredde. N'ebitundu ebyo byonna bwe biyambibwa ne bitereera tujja kweyagala n'abantu bano bajja kweyagala. So obubaka obwo obutwale embuga. Obulamusize beeno mugambe tumuwagala nnyo. Otamusiza abalangira n'abambejja. Obulamusize Katikkiro. Ne bannaffe abadde bakyatagala obajjukize tibalina omukisa tetugalangawo olugi lwaffe kasitaleetereza ne beegaana ekibi n'abakireeta. Njagala okuwa obubaka obutwagira abasiraamu obagambe okwawukanako ne Museveni abawalana abasiraamu tubaagala nnyo, tubakiririzaamu, tumanyi ebwagala ebyo abasiraamu basuudiya naye nange nja kuyita abakatoliki wano omukama mulungi era ekiseera kyonna abalokole Yesu bulungi. Kakati Zaake ayagala kuŋŋamba kale Zaake bweza sebo
Deputy President waffe Honorable Mwanga Kibumbi tubadde tukyakusaba abasiraamu ba Uganda bawe confidence bamanye nti kino kyetuliko kirwanirira abakyala kirwanirira abakatuliki kirwanirira abalokole naye tulwanirira abasiraamu babeere nga bafuulu human beings mu nsengo. Wano mu Uganda amateeka gagamba omuntu taba na musango ne bw'aba akwatibwa abeera suspect ateeberezebwa okubangaziza omusango paka ng'abukkiriza oba nga bamwozesa ne gumuka buvi. Naye mwatu bakwata wano ng'oli musiraamu kuba gukusinze paka ng'obuzeza n'ogwegerera. Ekyo tetwagala kibeere bwekityo wadde tukyali mu struggle bwe tuba nga tulina Deputy President omusiraamu abasiraamu balina okifiiringa ti Deputy President musiraamu. Babeere respected, bafiiringe nti baagalibwa era nabo bafiiringe nti bali part of the struggle. Sebo tusaba obako obututuusize otulamusize n'okujjajjambuga omugabe tumwagala nnyo era tumwebaza eddoboozi lye lyasitula okulwanirira abasibe baffe. Sebo njagala okusaba ogende mu maaso ng'obanja abasibe baffe. Bannaffe ba political prisoners abasinga obungi baabawamba wano mu kitundu kyo ekya Buganda region. Wano mu Buganda ebiseera ebisinga abaana batunyumiza abava eyo mu detention centers mu torture chambers nti bw'oba kusiba weewaawo bw'oba musiraamu gibagiwunye ate bw'oba musiraamu ng'oli Muganda kaba kaweddemu. Sebo bw'oli byombi oli musiraamu ate oli Muganda lwanirira abantu bo zewakirimbiko kimu emigo ofuna hafu okusinga ebijo. So lwanirira abantu baffe omakinge sure ekyo kicommunicatinga. Njagala okubaniriza mwenna nsabe ne Mukama tukkirize ate tulabe ku njawulo esinga ku gye tubaddemu. Finally, I want to send a message to our comrades in the UAE. Nga tonazikubye eddagala era nzija olunaku lw'enkya tugenda kubeera nammwe abantu be UAE. Akasemberayo ddala abasinga mu mbuuza kata tugenda celebratinga tuti bino mbibeemu nze ne ba Deputy President bange ngenda batwala out nga 24. So nga 24 King Saha yagenda okuba omusanyusa omukulu mbayise ku pati n'omugambo obaserere bannyabo njagala baagaliza olunaku olungi. Mukama abankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi